Ababaka abatula akakiiko k'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mu Parliament bavudde mu mbeera oluvannyuma lwa minisita abakulu mu minisitule eno y'ebyenjigiriza omuli omukyala w'omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha ne Rosemary Senninde obutalabikako mu Parliament okwanjula embalirira ya minisitule eno. I want to leave this committee, Mr. Chairman. I'm moving out in protest. The Speaker of Parliament, even the floor of Parliament rule that ministers must appear. Yes, they should appear. The Speaker said ministers must appear in person. So since you want to move like that, this is a budget. You can move with your budget. People are going to spend money, government money. We cannot achieve much in our committee. Omubaka Joseph Sewungu ne Alan Sewanya nabafulumye mu kakiiko kano ne baweera obutadda mu kakiiko kano okutuusa nga baminisita bano ababiri balabiseeko mu kakiiko kaabwe. Nze namubuuza ekibuuzo nti Ministry of Education onogiwa obudde kubanga eyo ministry eyina ebizibu bingi n'agamba nti kati ng'egye nkaddiye n'abazzukulu si alina kyenkola obudde bonna ngenda buwa education. Bukyanga tutandika ministry eno bukyanga baminisita tajjangako mu komiti ensonga zibeerawo talabika. Budget yasooka twayita mukyala Senninde ne tumugandisa minisita n'atukakasa tajja muleta teyalabika. Kati miyingo alina amasomero ate agage kakola bulungi abafe bafuba bufi yaze abeerawo yasuse n'afuluma nti agenze ballet. Bateekawo Minister Education and Sports myezi 7 omukyalo oyo tajjangako mu komiti wadde n'akamu. Ebizibu ebiri mu Education and Sports biyitirivu bisuko okukiikirirwa kuno kwe batuleetedde buli kaseera baleeta baminisita abakiikirira okukiikiriza. So tusazeewo nti bwe babeera tebaagala ngaffe abamu ku babaka tulowooza nti ekifo kino waba takisobola awanikagayo sisobola kubeera Minister Education ministry nga zinyo edemanding meeting za buli kaseera ate ndi busy. Minisitule y'ebyenjigiriza olunaku olwaleero ebadde ereese embalirira yayo y'omwaka 2017-2018 eri akakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo mu Parliament okugikubaganyaako ebirowoozo. Embalirira eyanjuddwa mu Parliament ebalirwamu obusukka mu 2.5 mu ssente za Uganda. Banesi abaagala kuyiteeka kuzimba amasomero mapya aga primary, okuzimba University e Karamoja n'okutandika okugaba ebikozesebwa abaana abawala nga bali mu nsonga. Wabula ababaka ba Parliament abatula akakiiko k'ebyenjigiriza tebabadde basanyufu na bintu biteekeddwa ku mwanjo okusaasaanyizibwako ensimbi. Bano bagamba nti eky'okuzimba amasomero amalala amapya naddala aga primary tekigasa kubanga n'agaliwo gokka gakyali mu mbeera mbi. Ng'era n'eky'okuzimba University Karamoja tebakiriziganya nakyo nga bagamba nti University za gavumenti eziriwo zikyetaaga okuddaabirizibwa nga n'abasomesa mu matendekero gano tebamala. Kuliko bilioni 68 naye ate lightning arresters ez'emiliyoni 2 tezibaddeeko. Kati ekyo nengamba shuwale kati bwe tubanga ddala abaana kituufu twetaaga babeere ne pads. Naye ate omuzadde gundi gavumenti wabate ne bamuwa padi ate liso omuzadde asobola omuyiyizaayo akantu konna naye ekikwatagana n'obulamu lightning arrester balina okuziteekako kubanga omwana ne boona omuwa padi nga naakubwa lightning oba omaze budde. Ngeri y'emu abaka beemulugunyiza ne ku nsonga ya minisitule y'ebyenjigiriza okuteekateeka okuvujjirira ensimbi eziwera ddala obumbi 68 mu pulojekiti y'okugabira abaana abawala ebikozesebwa nga bali mu nsonga nga kyokka ensimbi ezigula obuuma obutangira laddu ku bizimbe. Minisitule egamba terina nsimbi. Obuuma buno minisitule eyagala obumbi 2 bwokka. Kati wakiti tufune abasomesa abawera universities zino zonna ze tuyina already zibeere equipped with nga zirina ebizimbe nga zirina abasomesa nga zirina equipment. Bwe tuba tumeze ebyo tutandike ne universities endala nga at least waliwo endala. Joanita Mbabazi, KTV, amalindirire.